ebikolwa nga bino bw'obiraba olowooza ki? It is okay, you shoot me. You shoot if you want. You shoot me, I'm here. How about our people? Our people where are they? It is okay, you shoot me. You shoot if you want. You shoot me, I'm here. Abaffe ate bino yabyogera eyali atamidde yali agudde eddalu yali yeewunzise ng'essaawa zino ye bw'alowooza nti yatereera oba yali ansimbi okutunda ensi ye. Balawenga Bobi Wine of their own. Musolovinga ensonga lwaki abaana bagoberera Bobi Wine. Kino kanki bagambe. Muyina mundu, muyina emizinga, muyina buli kimu. Naye mbalayirire akaseera kagenda kutuuka obeere mu mochare nga tewalina pisto. Kino kanki bagambe. Amazima amatuufu agakayira ennyo abangi. Omusajja ono teyakomaawo. Ebigambo byali bingi byayogera. Wabuula essaawa zino bw'owulira ku byayogera ekyamazima ng'oyagala ensi yo otanaka. Kakati nno kansooke mu kwongera katono nnyo na bino by'owulira era ye yabyogera. Gamba buulire ne bwe munanzita Uganda eno si yammwe mwagisangawo era mujjagirekawo. Kakati nno mmaze okukkalira ebigambo birungi si birungi anti nkugambye olwo ŋŋenda kusumulula. Musibye mutya nno mwenna bannaffe abatugoberera. Kale mwebale gye mutuusaako engalo. Tubasiima nnyo era tetuyinza kkowa kubeera nga tubasiima okutugoberera ku mukutu gwaffe guno ogwa Eke TV Media Uganda ogw'enkyukakyuka. Yenze Eke Master abaanirizaako n'okubeera nga mbeebaza okubeera nga mutugoberera bannaffe abali okumpi neewala. Kaakati nno ebigambo bye twolekedde bye tugenda okutandika nabyo nkwegayiridde ebigambo bino ogenda kugula emmere ogiteeke mu nnyumba mu nsonda. Emmere enkalu bw'oba osobola muceere gw'ogenda okugula, bw'oba osobola buwunga nabwo bugule, bw'oba osobola okugula gaasi naye mugule, bw'oba osobola manda ng'olina sigiri byonna bigule, kubanga otwolekedde akaseera akakazigizigi ennyo. Nakugamba nti mu kulonda okw'eggwanga Uganda tolina kirungi ky'osobola kubeera nga osuubira. Kaakati nno General Muhoozi Kainerugaba ampuliriza avuddeyo mu bigambo bye n'agamba omufuzi gwe yeegomba okubeera n'agamba ate nga nteekwa oba mwagala oba temwagala ŋŋenda kubeera nga Kagame. Wuliriza ebigambo, ŋŋenda kubeera nga Kagame kubanga Kagame gwe neegomba. Omusajja yasambuzza ebigambo ono agamba nti Kagame ye muntu omutuufu mb'okulembera ensi. Kituufu Kagame ayinza okuba akulaakulanyiza Rwanda naye ekyamazima ono omusajja akanywa musaayi. Ono omusajja engalo ze zijjudde omusaayi. Ampuliriza njagala ojjukira emyaka gya 1986 ono Meja General Paul Kagame be bamu abaalwana olutalo nga bali ne Mwami Museveni mu nsiko eruweero ne basanjaga bannayuganda abakwata eyo mu mitwalo 50 obuwanga obwabalwako kw'ossa obuwanga obutaabalwa era ng'ogenda okakkana oyinza okugamba nti bannayuganda akakadde kalamba abantu bano baafa. Mwenna mujjukira 1994 ekitta abantu ekyali e Rwanda. Kagame y'omu ku baali mu prosesi ey'eri e Rwanda ng'entalo zigenda mu maaso mu ggwanga eri e Rwanda. Kaakati nno ampuliriza okitemula ekitta abantu ekyo oba genocide eyali e Rwanda byonna mwabirabanga ebyagenda mu maaso. Wabula bino byonna omusajja agambye omuntu gwe neegomba okuba nga ye Kagame. Kaakati nno twolekedde akaseera akazibu ddala era mu bigambo bino atugoberera. Nakugambye olwaliro ngenda kutambula mpola kubanga ndina omulongoosi omuluutansozi ono atuyambako okubeera nga atusindikamu n'atuwa ku mafuta ne tukubuulira ebigambo bino by'ogenda okwewuunya. Kati njagala owulire ate njagala olabe ebikankana ebiduduma. Ennamba y'omulongoosi omuluutansozi yeyo ku sikuriini. Ono nkugambye ng'oyagala mpapulo oyagala viza oyina bulwadde baana baagaana kusoma oba mukyala maka gayuuga mwami maka gayuuga totawaana yadde n'akamu n'akatono mukubire wabula omugambo ennamba gijja ku Eke TV Media Uganda. Kakadde ebisigadde nakuteeka mu VIP. Tusumuludde wuliriza tusimbule ojja kakasa ebigambo. Museveni ebyobufuzi bye asobola okutuga naye ng'ate yakugulira ne keesi bwe banaakuziika. Mutabani ayagala kukozesa amaanyi gokka tayagala byakunoonya buwagizi.
nakuteedi mutwe n'ateekako n'ebifaananyi bye nga amusazeeko enviiri amusazeeko n'ebirevu naga nti ekiddako kumulaawa naddako naga kati ali mu besimenti yange ayiga Lunyankole kati nalabye ngaga nti ndi mu kuyiga bikonde mbiyigira mu kuba edi mutwe bagenze muleeta e Masaka mu kooti ng'awenyera utugenze wazibu era nyanyo okuwa ekitiibwa omulamuzi wa Ngadya eyasobodde okufulumya ekiwandiiko n'agamba Muhoozi nti nkulagidde yangu okuta edi mutwe. Parliament bwe yayita Muhoozi n'agiboggolera ate n'alaba Parliament nga beetonda tyatwadde situmuyita abaana bakoze kajanja. Muhoozi Kainerugaba ye omukulembeze gwalaba gwateekwa okugoberera mu bigere bye Kagame owa Rwanda era amunyumirizaamu nnyo naye Kagame kanywa omusaayi. Amawulire bambuuziza twadde mu discussion ya World Press Freedom Day nebanga abeetegekere batyo okulonda nebanga muwandiika ebiraamo. Tuli mu kiseera kizibu tutegekeremu ebintu ebi bisatu: komera, kufa n'ekizayo. Kakati nno bingi ebigenda mu maaso oba oli awo byotasobola kubeera nga otegeera. Jjukira nakusuniddeko ku katambi kaffe akawedde ne nkugamba nti ekigenda mu maaso mu State House wali Entebbe kifumba mutuku kimaze okubeera nga kikakasibwa nti omukulu Mwami Museveni okusinziira ku bantu abamuwa amagezi n'abamuli okumpi baamala dde okubeera nga bamutegeeza nti mutabani wo Gen. Muhoozi Kainerugaba taliimu kwalite yadde ey'okubeera omukulembeze ow'eggwanga Uganda. Kati njagala owulire ebigambo, taliimu yadde kwalite ey'okubeera omukulembeze akulembera eggwanga Uganda. Okusinziira ku bigenda mu maaso, omusajja ono byayogera, omusajja ono byatwitinga, omusajja ono byakola byongera ddala okulaga public nti ekyamazima bw'aba mukulembeze agenda kubeera nga mukulembeze atalina busobozi kulembera ggwanga Uganda, era mu bakulembeze yayinza okuba nga asinze okuba omubi oba okufuga obubi, kubanga bano tebakulembera bafuga bufuzi. Kakati nno Mwami Museveni olwagwa mu matu ebigambo ebyo olwamugwa mu matu n'asalawo n'atandika ebigambo oba oli awo okubeera nga musajja wattu naye amagamaga talaba waakuzaawo. Kakati nno njagala ojjukire nti Mwami Museveni yeesiganye mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba kyokka omukyala ate yayagala omukulu amanyiddwa nga Odrek Rwaboogo. Kakati nno wano wali okulya n'okkomba essowaani. Omukyala agamba nti omuko Odrek Rwaboogo alina okubeera nga avaayo naye yeesowoleyo ajje avuganye oba oli awo ku ntebe y'eggwanga Uganda. Amawulire gano ga munda nkugambye gali munda muli. Kakati nno abantu beeyawulamu dda mu State House, abamu bawagira mwana ate abalala bawagira muko. Wabula nga mwenna mujjukira ebigambo omukobe yavaayo n'ayogera, era recordings tuze tuziba playingira enkya n'eggulo ku mukutu gyaffe wano. Omusajja ng'agamba ye kyasinga okwagala kwe kulaba nga Uganda efuuse yaabwe bokka nga tewali muntu n'omu mulala alingizaako ku bugagga. Uliriza, nga tewali muntu n'omu mulala alingizaako ku kifo kyonna ekisava ekiri mu ggwanga Uganda oba kya bukulembeze, nga tewali muntu mulala n'omu yenna nga tava mu bitundu bya Western oba mu Nyankole oba mu Kiga oba mu Tooro ayinza kufuna ofiisi ennene mu ggwanga Uganda. Omusajja agamba nti baagala abantu abasigadde bonna babeere baddu nga be bakolera bano emirimu gyabwe, kubanga ono agamba mbubbo balina kweyisa kirangira. Ate ffe abasigadde ffenna, oba oli Muganda oba oli Musoga oba oli Mukyoli oba oli Mulango oba oli Musaamya oba oli Mugisu, ffenna tulina kubeera nga tuli basireevu mu nsi yaffe Uganda. Abalina okuba abalangira be bantu bali abava mu Maserengeta oba gayite mu Western. Kati omusajja ono recordings zino zaafuluma era twazitambuza emirundi mingi. Abataziwulira mujja kuddamu muziwulire nga tuzikomezzaawo. Kakati noono ono naye yamaze dde okubeera mbu ng'ayagala biteekamu ngatto mbu asobole okubeera nga yeesowolayo mu lwatu mu public mbu alage ensi kyasobola okukolawo okulembera eggwanga Uganda. Wabula amawulire ag'omunda galaga nti abamu bagamba mbu omusajja ono alina qualities of a good leader, kyokka ate abasinga bagamba mbu omusajja musosoze ekitabangawo, omusajja musosoze ekitabangawo, era bagamba ono ate ye tayinza kusobolerako ddala kubanga ebirowoozo bye obwongo bwe bumulowoozesa nti abantu bali bamu abalina okutegerera eggwanga Uganda be bava mu Western. Kakati nno ampuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso, bw'owulira ng'omuntu yenna avuddeyo n'akugamba nti oba ebyakalulu biganye tukwate emmundu tugende mu nsiko tulwanyise Mwami Museveni, ng'omanya nti omuntu oyo ye mulaba ennamba emu ow'eggwanga Uganda. Ffe kye tukkirizamu kiri kimu, okubeera nga tujja ku gavumenti ya Mwami Museveni nga tukozesa amakubo
agali mu mateeka constitution geragira obutatta bannayuganda obutayonoona uganda obutavuziŋŋamya uganda yaffe ensi okugizza emabega ebyaliwo birabike nga bikomawo era ku nsonga eyo laba omukulu bwazzeemu nayongereza ku bigambo ebyo n'ebyaliwo 86 abasajja bye baakola bye baagala okutusika tuddeyo twabiganye twagala kimu protestive vote tetudda mu nsiko tetukwata mundu tuli bantu baddembe tetwagala violence ng'omukulu ono bw'agambye buli wulira omuntu ng'akugamba era lwaki takwata mundu n'alwana ebyokujjako Museveni n'akalulu olina kukwata mundu n'omujjako ng'omanya bano bagayi balina ekintu kye babala hisole waabwe ow'okutugumbula abannayuganda okuva mu 1972 nga bali mu Fronasa paka olunaku olwali lwenjogeredde bino mboyo hisole aveewo babeere bo nga bali kiriini singa omuntu yenna agezaako okuyingira ensiko most especially ng'avudde wano mu Buganda kati nga boonaalaba Kyagulanyi batandikirewo okutta abantu nga bwe baakola mu Rwanda hisole waabwe w'emabega yonna abaamaze okuziikibwa ng'abantu bali mu kwogera ku kitta abantu ekyatandikibwa Kyagulanyi muhe gwe Besigye ne banno bamugisha muntu ba Museveni simanyi baani tetuli basiru we mubanga mmwe mwatta fe okubajjako tetugenda kweyambisa kutugumbula abantu ate nga mateeka mugenda kuvaako eno ensi egenda ebanyigana mmwe mukiraba egenda ebafunza bweti mpola paka system bwegenda okubawanula mutulabeko nnyo history wammwe alina okusigalawo ng'abantu bakyasinza okutugumbula abantu busyanga Uganda etondebwawo ekyo tukibasuubiza mwoba mulemedde mu buyinza nga we mwagala naye ensi yegenda ebanyiga bweti temulina gwe mugenda kuteekako kintu kyakutta bantu nga we muzze mutta bannayuganda mutugumbudde bannayuganda bangi mukkirize mwajja na musaayi mubeddewo ku musaayi ku butemu musigaze ekintu kyammwe kibatuuleko eggwanga lyammwe abantu balirabe ng'eri abatugumbuzi abagabi b'obutwa abatulugunya abantu temulina gwe mugenda kyambaza kyabatulamu kyaggwa temulina no ggwanga limugenda kuteekamu genocide tugenda kubabeeramu bwetu paka nga mufulumye system tugenda kubabeeramu bwetu kati nga mwafuuka ekyenyinya lwanga buli wemugenda mulinaga ndi weenaalemu ng'ensi ekulaba mu ngeri ndala ya butemu ya kugaba butwa bwe muto yefeesi kati gye twabasiiga yefeesi gye mwetonderawo ensi yonna gyemanyi era bwe muto mugenda okufuluma system n'ebyafaayo byammwe eby'obutemu temulina gwe mugenda kyambaza kati gwe oba obuliragala kuyingira buyeekera nga gwe Besigye yuenta genda tulabe woonaalwanira otandika okutugumbula abantu era kibasigaleko because mukujja kwammwe mwatta bannayuganda bangi ebyo bya genocide byammwe muyina eggwanga mumugenda okudda mu bikolere kubana bate tebakyabaagalayo babamanyi nti abasinga okuddukayo ne bawaŋŋangukira mu mawanga amalala era yemmwe abantu abamu abaali batta bannaabwe kati eri baggaleyo nga tebakyabeetaaga neeno nga mubooleddwa simanyi we munaakwata ensi efunda egenda ebefunda bweti paka bwenaafuuka ng'akatuli k'empiso bwe kati nga temukyalina we mulaga then you will thank me later nti twabagwamu tuwakyali alina budde bwammwe fe tugenda kubakola bwetu kyo system ejja bafulumya ebyo mulowooza okutandikawo ekitta abantu mutte badda Uganda ebyo tewali wano genocide tegenda kubeerawo be mwatta baamala mu 86 muliwo ku musaayi wesegedde gwawulyanga gwe Besigye oyagala genda mu siko omanye engeri gy'osobola okuggyako Museveni nga we wamuleeta genda gwawulyanga yegwe simanyi mugisha muntu ng'obisobola genda gwawulyanga yegwe muhoozi ng'owulyagala kutta abantu okujja mu buyinza battojje ojja kiwulira kaakati nno ow'omukwano atambula n'omukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda kyokola kyamaanyi nnyo kyokola kya ttendo nnyo fe twongera kukola kigambo kimu kukusiima na kukwebaza kaakati nno ebifaananyi bino by'olaba oba ekifaananyi ky'olaba kirimu omugenzi Muhammad Seggirinya ng'ali ne munne amanyiddwa nga Alan Sewanyana kaakati nno njagala owulire ebigambo njagala owulire amawano era akatambi ke ngenda okukuteeramu nkwegayidde n'obuwombeefu njagala okawe obudde njagala okawuliriza empolampola kalimu engeri ya eko naye nkugambye nkwegayiridde ebigambo bino biteeke mu bwongo obiteeke mu mutwe Seggirinya Muhammad twafiirwa omusajja opposition owaddala opposition omutuufu Seggirinya ono omutima gwe gwali mutima guli gumu gwakolerera nsi ye era ebigambo bimaze okubeera nga bifuluma nga bikakasiza ddala nti Seggirinya ye yali opposition entuufu ye ne Bobi Wine era okusinziira ku bigambo omusajja ono naye nga tannafa kigambwa mbu yandibanga yalisiivinga ne ssente naye ssente zino ze yalisiivinga nga baazimukaka kifuba nti ojja kuzirya bw'otazirya
ogenda kufa. Wabula bw'olya ssente zino ate olina okuzikolerera. Ozikoleredde ki? ABCD. Kakati omusajja kigambibwa bwe yalya ssente n'agenda ewa pulezidenti n'amubuuza pulezidenti ssente nzikwate. Pulezidenti n'amugamba essente za bannayuganda. Essente ezo za Uganda. Zikolemu ekituufu bannayuganda ze baagala. Zikolemu ekituufu bannayuganda kye baagala. Bwe zibanga essente bazikuwadde kifuba. Era Sseggirinya akola ebintu bingi nnyo nga nabakubeeranga afa. Wabula bino byonna okukolebwa nga yeerabidde nti omusajja talisika kake. Kasita oli essente z'omusajja ono olina okubeera nga olinga Kazibwe Bashiri. Olina okubeera ng'olinga Mathias Mpuuga. Olina okubeera ng'olinga Jimmy Lwanga. Olina okubeera ng'olinga Nakakande. Olina okubeera ng'ofaanana nga Abedi Bwanika. Bye beekola by'olina okukola. Olina okubeera ng'olinga Bakasibante Moses. Olina okubeera ng'ofaanana nga Batwaha Kagabo. Olina okubeera ng'ofaanana nga Bambwate Kamwa. Olina okubeera ng'olinga ba Joyce Baagala. Kakati ekigambo kino mugenzi Muhammad Sseggirinya yagamba kabe lubaale kabe Katonda over my dead body at least nfa naye kye sigenda kukola kwe kulya mu bannayuganda olukwe. Era ono ambulance yazigula. Era ono yateekawo n'eddwaliro. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza abalala baali balidde ssente. Era ng'omusajja Allan Ssewanyana olunaku olw'okosajjo bwe yavuddeyo n'ategeeza ensi nti yayita mwami Kyagulanyi ebasinkana mu kkomera. Omusajja n'abagamba Allan Ssewanyana ne Sseggirinya Muhammad ne bagamba pulezidenti nti omuntu atusiba sebo ye depute wo yibino byonna yali emabega waabyo. Wabula Allan Ssewanyana ebigambo bino yabikakasiza n'agamba nti byali bituufu. Era mu bigambo bye omugenzi Muhammad Sseggirinya nga tannafa yabuuza lwaki mulowooza baalekawo abaka bonna ab'e Masaka eri ne bajja ne banonooza nze ne banonooza ne Allan Ssewanyana ate nga constituency zaffe zaali mu kibuga Kampala. Lwaki abasajja bano tebeeyongerayo eri oba lwaki abasajja bano tebaakwata ababaka abali mu bitundu eno abantu gye baali batirimbulwa, abantu gye baali battibwa naye ne basalawo okunonooza ffe ab'e Kampala. Kaakati ekibuuzo ekyo kye mulina okubeera nga mwebuuza. Ebibuuzo bwe bityo bwe mulina okubeera nga mwebuuza. Era ebigambo bino ngenda bikuteekamu ogenda kubiwulira mukwano gwange atugoberera naye nga sina kutuusa mu bigambo bino byennyini by'ogenda okuwulira otye nti Sseggirinya Muhammad yali true opposition. Kansooke nkuzeeyo ku bigambo bya Allan Ssewanyana byennyini n'omugenzi Muhammad Sseggirinya byennyini bonna nga beebuuza lwaki baakwata bo ne baleka ab'e Masaka eri. Kaakati awo nkukomyewo mu bigambo bino bye nkusuubiza okuwulira ng'okutte n'akatambaala olusangula amaziga. Ebintu bino byali Masaka. E Masaka waliyo abakulembeze b'NUP. Naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'e Kibuga Kampala. Ebibuuzo ebyo bimwandibadde nga mwebuuza. Constituency yange eri Kampala ne constituency ya Allan eri Kampala. Lwaki ebintu bino ate ebyagwa e Masaka ate bakwata nze n'Allan ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bo nga teri abanyezeeko. So ebibuuzo ebyo bimwandibadde nga mwebuuza. Mbuga leero bwentegedde bannange ndi Muhammad Sseggirinya yali musajja w'amaanyi mu byabufuzi. Mmwe muyinza okuba tuli wano nga tetwategeera amaanyi Sseggirinya ge yalina baganda bange. Sseggirinya might have been in the real opposition. Sseggirinya Muhammad might have been munnabyabufuzi yayimiriranga ku mazima nga tugenda kuddamu kumufuna. Next to Bobi Wine. Omusajja omwamulaba nga akenuka afa. Bwe nzija ngoberera statement z'abantu ze bakola. Bane politics yali etolera ku Sseggirinya baganda bange. Politics yali atambulira ku Sseggirinya. Bobi Wine nasemenya yakoze nagambo yakyaliranga Sseggirinya. Sseggirinya amugamba nti omumyuka wo yakubulookinga. Omumyuka wo yakubulookinga. Sseggirinya agamba Bobi Wine we yamukyaliranga mu ddwaliro omumyuka wo yakubulookinga. N'Empuuga alina kyayogedde leero n'agamba nti waliwo abatwaliranga Sseggirinya documents as signing in his critical condition. Waliwo abatwaliranga Sseggirinya documents as signing in his critical condition. Basibo ne Sseggirinya Mr. Updates oyo mumulaba
yali munnabyabufuzi wamandera omutiti omusajja oyo ayinza okuba alina gyagalamidde gye bamuteeka yeebase ne politics omutuufu yalatambulira ku ssegirinya omusajja oyo yalinga kazanyiikirizi omusajja oyo Allah yamujja mu bulamu bw'ensi eno naye mmwe temulaba nti buli kimu kitambulira ku ssegirinya ssegirinya ono yalina kijjala ddala who was this man kati nkyewuuza ono omusajja twamuunderestimatinga tetwategeera maanyi ga mulimu we never understood the influence of ssegirinya tebagipima naye mbabuulira bingi ebigenda obeewuunyisa ebikyavaayo nga politics omutuufu yatambuliranga ku musajja oyo gwe twayita nkazanyiikirizi yenina omusajja oyo eyo nyina omusajja oyo gyali gyagalamidde bannange mwe omusajja nakati ebyobufuzi bikyatambulira ku linnya lye Ssegirinya was something else singa eno era gikomola ekitubuulira ekituufu mwe Ssegirinya was somebody else ate nga bikyatambula nga bitambulira ku linnya lya Ssegirinya nze mmanyi ekituufu nti singa Ssegirinya ono yali mulamu actually Ssegirinya teyandibadde na mulamu teyalina kubeera mulamu Ssegirinya ono yandibadde ensibuko y'okwaniveiringa ebintu ebimu tomanyi byabufuzi yatambulirako yali adde atambulirako amaanyi g'omukisa abadde atambulirako amaanyi g'okumanya Ssegirinya his name alone nga Ssegirinya bingi bikyetoolera ku linnya ly'omusajja oyo that man shall forever live Ssegirinya yali kadidingi mwali mulowooza Ssegirinya was an influential icon. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kale nno ampuliriza mulongo wasa mu Luutansozi nkugambye ebigambo byebyo era nga bw'abyogedde nga bw'obiwulidde sitera kubeera nga mbiddamu naye olina okubeera ng'obitegeera n'okumanya nti kaakati nno ensi kizibu nnyo omuntu okubeeraawo nga taliiko buyambi bwonna oba bwadduwa okuva eri Mukama Katonda oba okuma ku kyoto bajjajjabo nga bakwetaaga oba okubaako eddagala lyonaabo okuddako mu kyogo kubanga bino byonna twabisangawo ffe tuli Bafirika tuli bantu baddugavu oba oyagala oba tuyagala kino kikakatako kakati nno ebyo nanga bigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda ampuliriza nagambye vidiyo nkusaba sooka ogimpere ekigalo kubanga ebigambo bino nga bwe nakunyonyodde tubisengeka nga twagala byonna obiwulire era obitegeere omanye bulungi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi yo. Kaakati nno mukwano gwange omusajja Eddie Mutwe oluvannyuma lw'okubeera nga yawambibwa n'atulugunyizibwa n'atuuka okubeera nga yanyigirizibwa mpaka ku kisenge era nga bwe mwalabye nabatera ebifaananyi eby'emikono nga baamusiba mu mpingu empingu ezo ne zisala eddiba lye ery'emikono ne ziva ku ddiba ery'emikono ne lisala ennyama ne ziva ku nnyama ne zituuka ku magumba era ng'okusinziira ku bigenda mu maaso ne byowulidde nga Honorable Ssemujju Nganda bw'akugambye omusajja ono yavaayo n'akakasa nti nze nnyina Eddie Mutwe era Eddie Mutwe ono gwe nnyina namusazeko dda enviiri ne musalako n'ebirevu. Okusooka yagamba namukutte ng'akwata ensenene. Kaakati nno ono n'agamba nti era nze muyina ali mu basement wansi ewange ayiga Lunyankole. Kaakati nno statement ey'okuyiga Lunyankole yawaawaza nnyo amatu bannayuganda naddala abo abaagala ensi yabwe abatayagala busosoze mu mawanga era abo abaagala Uganda ebeere wamu ngeri kitole. Kati oluvannyuma lw'ebigambo ebyo yategeeza nti ndi mu kuyiga kuba bikonde era nga njigira ku Eddie Mutwe. Wuliriza, ndi mu kuyiga kuba bikonde naye nga njigira ku Eddie Mutwe. Era omusajja ono yayongerako nti ye Bobby maaki yaffe yaddi kansubire nti gyeri kubanga nze ndi mu kugezaako okutraininga bikonde nga njikira ku musajja ono Eddie Mutwe.
kyannaku nnyo eri mutu yagenza okutuuka okubeera ng'alabwako eri ensi omusajja nga si yooli omusajja nga tasobola kubeera ng'atambula nga bwe yatambulanga era ono yalabiddwako ng'awaniriddwa buwanirirwa nga kitegeeza nti yakubwa nnyo oba oliawo mu ndira era ng'omusajja ono kigambwa mbu yakubwa nnyo emiggo n'akubwa ebikonde n'akubwa ebituuliro obukongovule amaviivi era ng'ono tasobola kubeera ng'atambula bulungi ng'abantu abalala amawulire galaga nti omusajja edi mutwe embeera gy'alimu eyoza lumonde ennaku gy'alimu eyoza lumonde era embeera gy'alimu mbi ddala kyokka ng'omusajja ono yandibadde atwalibwa mu ddwaliro wabula okubeera nga gavumenti teyagala kumanya abantu nga bano nti wadde omuntu abeera ali ku sayidi etawagira gavumenti asigala nga munnayuganda asigala nga alina eddembe lye ery'okuwagira oyo gw'aba ayagala kubanga enkola ey'ebibiina ebingi yateekebwawo mu ggwanga Uganda nga buli muntu waddembe okuwagira oyo gw'aba ayagala okuggyako nga bategeeza nti enkola eno erina okubeera ng'evaawo olwo ffenna tuwagire omuntu omu tubeere mu bbaasi emu nga tukimanyi nti batufuga bumbula tewaliwo okweyogerera tewaliwo obwogerero kaakati nno bw'oba onyigiriza omuntu kabeere nga toli w'amagye kobeere ng'oli w'amagye ng'onyigiriza muntu wa bulijjo olekangamu kubanga buno obukya buziba gavumenti nnyingi ezaaliwo nga baatulugunyanga abantu naye nga wenjogera essaawa zino tebakyalabwako yadde okulirwako bonna bonna nga ne gye baalaga tebasobola kwogera nti nze nakwatanga emmundu ku mulembe gw'omuntu gundi era ng'olitayinza kuvayo n'agamba nze ndi mutabani wa gundi eyali kanywa musaayi kaakati nno bw'onyigiriza ennyo ennyindo ebigambo bino bikulu nkwegalidde gwatambula n'omukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda kansooke mbikuwe kubanga naggamba bw'onoobisubwanga nga bino gwe gwomanyi gy'onoobisanga fe omulimu ogwaffe gwa kubikwata kubikuŋŋaanya kubinoonya direkita wali ku ABC Nateete ebigambo abantu bibagambe bamiidu nti gavumenti erina okubeera ng'ekyukamu okusinziirako bye bigenze mu maaso n'okubeera nga bannayuganda beetaaga okubeera nga bafuna justice naddala abo ababa bakwatiddwa mu nkwata etali ntuufu wadde nga oba oliawo ababakutte babeera b'amagye biibino ampuliriza temusiga nnyo bukyayi tosobya nnyo muntu kutuukaawo yekyawe ettaka ly'omuntu kubanga tomanya bassebo ne bannyabo omuntu oyo asobola okukutunuulira nga kati tali in position kubaako kyakola naye tomuteeka mu mbeera nti wonna waalifunira akakisa gwoyinza n'okuba kyokola nga wavadda mu bulamu bw'ensi eno kuba kati weebuuza amalaalo oli okutuuka okugenda ku malaalo agakitaawo kibi nnyo eri eggwanga lino njagala okwebaza Charles Peter Mayiga olw'eddoboozi n'agamba muwoozi edde mutwe omulanga kuba na birevu na butamanya lunyankole era n'alagira atwalibwe emikono gy'abasirikale kubanga poliisi erina obuvunaanyizibwa ole ne waba yazza musango olaba jjamiru mukulu aba teyeetaaga kukuba kibe nnyo kitalo nnyo eri eggwanga lino eri ffeffe n'abaliwangaaliramu si ffeffeka abakola ku rediyo naye mwe abamu mulina kye mutamanyi nze siwaga sigira nti babayinale kubanga ino siriwaga nti wakakatolo okuba ng'akakasa ng'agamba Kyagulanyi olabye eggaali weekuyiseemu eggaali ogirabye ani yateekateeka bino byonna olwaleero bannamawulire bagamba baakubwa naye simpuuga talina buzibu mbuuzo olwaleero ani eyawadde muhoozi ejjirikiti kwasuula baganda baffe batulugunye e Masaka kubanga fayiro eri openi fa we've kept quiet tusirise ebbanga erimala baganda baffe wano ku media ne bagamba nuwa muto lwaki temwogerera kasajja naye ng'omusajja ate pulezidenti yatukomako naate mubaako kyemukola mpaka omusajja we yagamba tewali kyakuzza ensi emanya amazima ne tusumulula a lot happened Kyagulanyi ye muntu abadde agamba nga kino kireke in fact NUP yonna yatuuka ekiseera nga yagala kwambalira mpuuga ng'omuntu asigadde wayimiridde n'empuuga ya Kyagulanyi
Ninga buli kimu kyonna kimanyi, buli kimu kyonna kiri ku mmeeza. Ninga alinamu kali akagamba, ono omusajja agenda kwetereza mu mutima, agenda kubaako ne kyatereza. His Excellency agenda ofulumya oluyimba lwa Nalumansi nga lot is behind, nga buli kimu kyegasse. Omusajja walaba wane ekiremeseddwa agenda okulaba erinnya Mpuuga lyeririwo. Buli ekiriko ekiremeseddwa agenda okulaba Mpuuga yali erinnya Mpuuga lyeriri emabega. Niruduka abasajja ntubegale ndugamba ne mutuwe twogere ne evidence obujulizi mu butuwe tubukube ku mmeeza nti obudde obutuufu bujja kutuuka. Obudde obutuufu tebunnaba kutuuka. Tuba tuli awo His Excellency Kyagulanyi n'akwata Mpuuga n'amwongera obwa commissioner. Omanyi musajja mugezi. Fene tudde ndugamba yi ate omusajja muwadde obwa commissioner. Twadde mmanyi omusajja agenda kumuwummuza. Kumbe eriyo byatannaba kumaliriza. Eriyo byatannaba kufuna mu buufu. Ng'ayagala bifunikibwe bulungi nnyo, bifunibweko obukakafu ng'ono akyali mu office. Okiwuliriza? Ng'ono akyali mu office. Kubanga ono office emumalamu nnyo. His Excellency Kyagulanyi yasooka n'amuwako part of obuyinza, n'atula wali mu buyinza n'alaba ng'aliko kabanga lyemukulembera. Aliko akamotoka akakuba obugomba akamukulembera, aliko kabanga lyemuva emabeka, alina police post number, alina budget number, n'atestinga ku buyinza n'amanya nti bino nsobola okubibeeramu mpaka. Mpuuga byonna ebyabeeranga mu office yo ng'oli double opposition. Buli kimu kyonna kiri ku record. Mwabamu mujja kwebuuza lwaki Ssenyonyi bwe yatuuka okukwatawo office eyo bamugamba tewali mukozi n'omu agenda kuva ku NUP akole mu office eyo. Bonna ffe tugenda obbaselectinga. Naye ku mulembe gwa Mpuuga bamuwa chance eronda abakozi bayagala. Era ne bamugamba leeta abakozi boyagala abantu ba approving. Ssenyonyi bwe yatuuka oyingirawo office. Ssenyonyi bamugamba Ssenyonyi buli mukozi gwe yateekayo wali erinnya erivudde ku kitebe. Baalikolanga bati. Ne balikolanga bati. Ssenyonyi n'atuuka okuwalirizibwa okukwata Moshi amuteeke ku ttiimu ye naye ng'omusala tagufuna kuva mu parliament. Omusala agufuna kuva mu nsawo ya Joel Ssenyonyi. Kabulaza yali agenda okubeera ne Joel kubanga bakimanyi a lot was happening mu office eyo. Ninga bakimanyi bijja kusomolwa buli kimu kijja kufuluma. Mpuuga staff gye wakolanga nayo kyagirina. Mukyali bumu. Muganda wange nze nkubiddeko. Obadde okyalina mwaka akalembeekereza. Nekeera ku makyo twale Kyagulanyi mu kooti. Oba ofulumye Samon. Esamoni nga Kyagulanyi mu kooti. Ogenda kutegeera Kyagulanyi yani. Eva kono Bobi Wine gw'obadde olaba nti sibanyi principal wa NUP. Sibanyi mukama we yakera ku makya n'akuwa obwa leader of opposition. Ojja kutegeera Kyagulanyi yani omutuufu gw'obadde odiringa naye. Kera ku makya wandika Samon. Kyagulanyi omulete mu kooti. Ojja kutegeera who's Kyagulanyi Sentamu. Nze nkubiddeko bubbizi. Samon gifulumye. In fact, ensejja twejjeereza. Ababadde batuyita ababintu tukulwana. Bajja tugamba akasajja bannaayi bulijjo mulina musota mu nyumba. Samoni ziziyise totiisa. Samoni ziziyise ziwandiike. Ziwandiike osamoninge Kyagulanyi agende mu kooti. N'amazzi tojja funa wuganyo. Ne constituency ojja kutyo didendamu. Kubanga luli ffe tubadde twogera wano Kyagulanyi ng'ayogera nga bagamba abo abaana balina bias n'ensi. Hello? Yo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banayi munansonyiwa. Naye mbasaba mwetegereze bulungi nnyo ensonga eno. Bw'onooba okiwadde obudde n'ebirowoozo oyinza okitegeera nga bwe nkitegedde. Honorable Alan Sewanyana wali mu lukwe n'Empuuga olw'okusaanyaawo obulamu bwa muganda waffe Muhammad Sseggirinya.
omanyi lwaki ekyo nkitegedde leero ku statement ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyakoze n'akuyita ojje owe obujulizi ng'okakasa ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde nti mwe mwabimugamba mu kkomera. Ekisooka kya byonna Alani Sewanyana bw'obanga yeggwe eyali mu kkomera ne muganda waffe Muhammad Seggirinya ne muloopa Mpuuga ewa pulezidenti nti munnange mukama waffe pulezidenti omumyuka we yatusiba nga byava mu mmwe nga muli mu kkomera. Embeera gye wayitamu mu kkomera n'okubonaabona kwabonaabonamu n'encukwe gye wafuna eya munno gwe baakusiba naye okuba nti yafa. Awamu n'ekyo nga mu kwogera kwa muganda waffe nga tannafa yagamba ye yali akulaba bulabi ng'omuntu omulala era ekyabagatta okufuuka ng'abantu abawamu ab'omukwano lyali kkomera naye tewaliiko kyaliwe before ekkomera. Era ng'agamba yeebuza bwakya butya enkya nga bamuvunaanye omusango nti yaguliza n'omuntu atali mukwano gwe wadde, gwatatambula naye, gwatabonga naye, gwalaba obulabi nga bwalaba abalala. Ekintu ekyo kyewunyisanga nnyo muganda waffe Seggirinya. Kaakati bwe buba nga gwe omukuba gwe mwaloopa nti Mpuuga yabasiba ne bukeera enkyanga ovudde mu kkomera ng'oyise mu byonna bye wayitamu okubonaabona n'obulumi bwe walimu ne bukeera enkya Mpuuga nabba ne baleeta ekiteeso eky'okumuggyamu obwesige olw'obubbi n'oba nga gwe omu ku baali baganye okusayininga era nga n'oluvannyuma lw'okusayininga wagoberezaako ebigambo bingi ebiraga nti oba oliawo tewalisayinize ng'owa n'ensonga nnyingi nnyo mu zo ng'olumiza nti oyo mukama wange okuva lyaliko leader opposition nti yafuuka mukama wange era alisigala mukama wange nga gwe omu ku bamuwolereza atasobola mmuteerayo kabega atasobola abamuyirawo omubiri abatasobola kumuvaamu ddala nga gwowolereza yoyo gwomanyi yennyini eyakusiba noyita mukubonaabona kwayitamu mpaka ne muganda waffe okufa. Sewanyana mbuusabuusa nti tewali mu lukwe na Mpuuga okusinza ku byewayitamu n'ebizibu byewayitamu nga yali yakusiba teri yali kusoose kusayininga ku kipapula kubanga gwe wali adde osinga bonna abamugyamu obwesige okutegeera obubi bwe nti gwe wali ogulozezza nako kijja okuba nti gwe wali omumbasikattira okusayininga era kijja kutya nti gwe wasayininga ate n'ogoberezaako ebigambo nga bw'olaba Hiridamaani yasayininga naye nasinga nga agoberezaako ebigambo nga n'okumuwolereza we yagambira nti oli mu Katuliki munnange sisobola kumuvaamu kyova olaba neebaza Faaza simanyi wa gy'asabisiza oyo eyavuddeyo n'agamba nti tayagala kuddamu kulaba muntu mu palamenti yenna nga yavaayoko n'akola statement nti omu Katuliki munnange sisobola kumuvaamu aba munnanfuusi ye Hiridamaani sebo naawe mbuusabuusa okuba nti wali mu lukwe lwakutta Seggirinya ng'okolaganye n'Empuuga oza kubyaddira oluvannyuma lwa Seggirinya okufa n'ebyaliwo ng'ono omusajja abbye ssente. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwe bakuyisa okuwa obujulizi opalampalanyiza emirundi 3 ogusoose n'ogamba ate ffe tuli b'e Kampala lwaki baatuleeta eno ng'ate n'eriyo abaayo pulezidenti naga nti yogera by'omwaŋŋamba mu kkomera anti twakugamba nti abakulembeze beeno tulaba bye bakola n'ebigenda mu maaso waliwo ekitagatta pulezidenti n'akugamba baani boogere n'otyo okwogera Mpuuga yekka n'ogatta Kanywa. Mpuuga Gwanika Kakande simanyi ate Kayemba Solo naye nga bayogera nga mwayogera mu kkomera nti Mpuuga yatusiba ekibadde ekyo kibadde kimu kujjaga nti munnange pulezidenti wajja mu kkomera twagamba Mpuuga yatusiba era kituufu ddala yatusiba olwakino nakino naye otidde omuwako obujulizi kubanga boosi wo tolina bweza kukakasa tewakolagana na Mpuuga mu kusiba muganda waffe mpaka n'okutuuka kufiira mu kkomera. Bwe yamala okufa musango ne bagujjayo fayiro ne bagiggala gwe n'osigala ng'olya butaala tolina bw'okijjirako ekyo. Ekisembayo omuntu gwali naye mu kkomera nga mulwadde muli mu mbeera mbi mwenna ekibiina ne kiyita mu prosesi yonna gye kyayitamu okuwa kaadi agenda okuddira Seggirinya mu bigere mu palamenti ne bamala okugaba kaadi ne bagiwa Nalukoola n'ovaayo n'oyawukana ku kibiina n'ogamba nti gwe
bwali ne Seginya nga tanafanga muri mukomera yakulamira nti rusa yabamuddira mu bigere gwe wamulamira ni abamuddira mu bigere Seginya amanya nti agenda kufatu keno kulamira geno muddira mu bigere bobanga mwingana nawe gamu nawe wamulamira gwe wamulamira ni agenda okuddira mu bigere nga singa gwe wafa ani ali kuddira mu bigere walamira Seginya